Giziba Manchester United mu ggwanga wano oluvannyuma lwa mawulire gonna nabo bakoze drive yaabwe bakoze actual campaign abadde ebitundu by'ejjinja bakulemberwamu akulembeze wa bamuyita Big Papa ina mukwano gwange Shakir wawo babadde bali mu nteekateeka zaabwe nga balumba ekibuga ekyo eky'ejjinja adde bazagambiza naye amucyo kyonna kinasinza okubanga nyumirwamu nti babadde ne cause basazeewo okugaba ku musaayi abadde n'ekitongole kya Uganda Blood Bank bitundu eby'ejjinja basazeeko ekitundu ekimu ne bagamba kati tuzze ne bagattako n'aba United Red Army ne bagattako n'abavudde mu bitundu eby'ejjinja aga kati mujje tukuŋŋaanye omusaayi tubeeko naffe kye tukola kye banaatujjuukirirako sinziira ku mwami gwe nayogeddemu naye owa Blood Bank yagambye bakuŋŋaanyiza units ezikwata mu 100 units ez'omusaayi kuba gonna gugwo abavubuka bato n'abaana bato abo bazibu bakukwata kubajjamu omusaayi abo boolaba bino bye mugaa ati mujje tugabe omusaayi abo okubajjamu omusaayi naye kino era kati obeereyo obama niyetwale neki naddemu bagabe neera akitegedde kakati omwami ogulaba akuute flag yabadde akulemberemu ayitibwa Big Papa oyadde akulembere kakati omusajja angambye so wogaaka tugende ku kyalo tusaleko awo tukubeewo ka campaign tukuŋŋaanye omusaayi oyinza ofuna units 20 bano abaana abaza aba United just babade bobe kuŋŋaanyiza units 10 plus nategeddeko ko nti oba otandise ku saving nga ludi mu baana bato abaana 13 plus boyinza okubanga ovaawo ng'omaze okubanga otaasa ye mbeera nga bwe yabadde side yawo tugenda kabalekera abawagizi ba Manchester mbeere nga mugenda maaso okubeera nga mukekkaanya abawagizi ba Manchester mu Uganda tweyita aba Red Army soko bebaza mu mbeera yonna kitutambudde ffenna naawe buli akeegaseeko buli kimu okwebaza mukyo nebaza Dream TV sobola okubanga etambula naffe nebaza emikutu egy'enjawulo sobola okubanga gitukola ki gisobola okubanga gitambula naffe mu ngeri ey'enjawulo so mu kyonna nebaza Dream TV gwekoze okubanga egezaako okubanga etuusa ekifaananyi kino n'amaloboozi gano gabe nga gatuuka ku oyo because kino kyekikoze si kyaba Manchester omusaayi si gwa maani omusaayi gwa bannansi gwa buli omu kitegeeza guno omulimu nammwe aba ttiimu endala musobola okubeera ekitundu okubanga tutuusa ensi tukwataganira wamu tubadde wa sponsor kwesheeno eno kozi tuyamye nti kyebakoze kuba tukugabako omusaayi okuddiza ekitundu okuddiza ggwanga mwena mumanyi nti omusaayi mutono malwaliro kyetukoze kino okukwatagana ne Manchester United Fans Group Jinja City fenga Post Bank tuwagira nnyo obulungi bwansi oba okuteeka embeera okuyamba eggwanga naddala mu sekita ey'obulamu ndi musiimu nnyo era kanjogera olulimi lwaife olwawaka olusokka buli basiimu enene ku bavubuka abawagizi aba anseme kye bakoze niba naife abaije batugemera kuku nga tuligaba omusaayi gwe tuligaba olwaleero gulijja mu irwaliro lyaife nerya Regional Hospital Jinja City nga lirijja kuyamba muntu gesira kusosola nti ono wa Arsenal ono wa Manchester ono waki okutaasa obulamu obw'Abannayuganda. Wano tukozeewo tufunye ekikundi 10 kiramba era omusaayi gusobola okutaasa obulamu bw'abaana nga 300 era twebaza abawagizi bamanyi nti si buli omupiira gwe twali tuwuliranga ebiseera ebyo bafuka okulwanyisa mu Uganda naye ne bavaayo ne bakola enteekateeka ng'eno ey'okuyamba Bannayuganda twebaza nnyo mwebale era tubasaba mwenna abali eyo nobanga mufunyemu akadde era nga osobola ngaba ku musaayi sobola okutaasa obulamu bw'abantu abalala.